Ekitongole ky'enguudo UNRA kirina enteekateeka ey'okuzimba oluguudo lumwasanjala okwetooloola disitulikiti ya Kampala olutuumiddwa Kampala Beltway Road n'ekigendererwa eky'okukendeeza akalippagano k'ebidduka mu kibuga Kampala. Oluguudo luno okusinziira ku nteekateeka yaabwe lwa kutandikira Seeta mu disitulikiti y'e Mukono, ludde Bukeerere, Namugongo, Kira, Kasangati, Matugga, Wakiso, Buloba, Lugwensangi lweyongereyo okuyita Empigi okutuuka ddala ku Lwentebe Kajjansi paka Munyonyo. Enteekateeka eno emazeewo ensimbi za Uganda obuwumbi 600 nga Yinginiya Patrick Muleme bw'annyonnyola. Gavumenti yetaddemu ssente mu stade eno gye tukola, etaddemu ssente zenkana ku buwumbi nga 600 obwa Uganda. So bwe tunaba tumaze okukola stade eno nga tumaze okufuna cost project gyegenda kubeera nayo oba gyetugenda okukostinga, then government ejja kusalawo oba yegenda okusupportinga project eno oba egenda kunoonyayo development partner ogisupportinga, naye ekyo kijja kujja oluvannyuma. Ono agamba nti oluguudo luno baagala lubeere ku mutindo omutuufu okusobola okutuukiriza ekigendererwa kyabwe eky'okukendeeza akalippagano mu kibuga. Zino enguudo ze tuzimba nga bwe twagambye mu interaction gye tubadde nayo, bw'otunuulira stade zonna ezibadde zikolebwa babadde batugamba nti Greater Kampala Metropolitan Area by 2040 tegenda kubeera n'emiliyoni z'abantu nga 10 ababeeramu. Kati abantu abo babeetaaga kubeera n'efficient transport system. Kati ku nsonga y'e Namugongo tugezaako okukola master plan kwegamba tu connectinge shrines esatu eya Muslim, eya Anglican n'eya Catholic. Kwegamba twetaaga aba international tourists n'abantu aba Uganda baba bazze oba baagala kugenda e Namugongo, kugamba baleme okukosebwa ekyakubeera ngu traffic jam oba traffic congestion ebalemesa. Ono ayaniriza endowooza z'abantu naddala abakulembeze ku butya oluguudo luno bwe lusaana okuba okusinziira ku nteekateeka eno. Ffe baba UNRA nga tukolagana n'aba consultants baffe bafunayo batuwaayo options ze tusuubira oluguudo luyinza okuyita, naye ezo options bwetuba nga tumaze okuzifuna ng'aba UNRA tutuula n'aba stakeholders baffe ne tuzoogerako ne tulaba oba zino option ziyinza okukola oba nedda. Ono wabula ategeezezza nti ensimbi ezeetaagibwa okukola oluguudo luno tebannaba kuzimanya olw'ensonga nti pulaani eno yandikyusibwakyusibwamu.